Twagale ku kivulu kyange kyekyoka. Oli willing okugenda wa Hajjati Station Mayanja okuba ali willing naye kenyini okubanga akugula ku kati kwenyini mu kamera. Hajjati yonna gy'oli mukwano gwange we bali kukomawo. Tuli basanyufu nnyo kubanga bakomyewo. Naye ate era ati mutono zaamunye kamera kati ndishaye. Nga mukaga Desemba. Hajjati nkuyita. Oje bayimbire ku bantu baleka bagala nnyo okulaba ludde okulaba jangu mwalawo Carol Nantongo ng'alonchinga jangu obeerewo oweesa omukolo ekitiibwa bwakuyita ojja okime ngenda kumulaba wana akalanga alina okakola oyina kirala abantu bwenna abandaba mikwano gyange mbagala nnyo bambe nga mukaga Desemba mujje mumpagire mujje mbayimbire kuba kyensinga okukola nja kusanyuka nnyo ng'amalabe ku hotela Africana akikala egenda nezibeda zikujjako kusabira kitambule bulungi wonna wofiiringa nti sapooti yange yeetaagibwa ngamba noweba live nowekuba pushinga nowekuba ki mpa masaati ngambale sina kiyinza kusasula bbaako okujjako omukwano gwempa so bakyali baffe tuyige okwagala emikwano oleme kaabira mu kaseera kabyonyigira omukwano ng'omukwano walina kayimu eguvaluwinga ne mutuuka ku birungi mwenna nga weesanyuka ewuwe n'omulala wasanyuka ewuwe tobusanyukanga n'olowooza olidde essanyu lya munno value buli omu agirina gwoba olina leero enkya wali wajja okuba nazo respect everybody nze nzekalu kubanga ow'ekitiibwa budde bwakumakya mbeera nakawuka obimanyi walako naye ngambye kankeere ku nnyambeerewo ya so nsaba bakyali bange mwenna gye muli asobola okugula tebo ng'osobola munze okubira ne mukwasa agala okugula tiketi nsobola okukwasa hajiketi wali kyali waffe mujje tuwagire kyali waffe Africana tugijjuza ate tumutwale ewalala eno otegwa leero wuno kati brand number hajiketi nkwebaza nnyo omanye ebitone ebirungi nga bino ekisinga obisigaza emabega akikwatirako waabula kisobola okusigala mu bbanga abakibagera ne batamanya kiyinza kukoma bambi mutegeka amaanyi gonna naffe weetuli in case of anything kubanga mukwano gwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kwogera bingi ebisigadde n'abavumira eri ewange mwebale nnyo kabaka kayimba kyakakalo ako kwosinga okuwulira negamba omwalo nayimba jakololera obudde bwonna wamma kambese tambula kubolyawolya nyingi ono mwana asooka okuyimba kati oba obadde mu ghetto olina ekibebi kyo nojagalala abalasita bakimanya ekibeereyo nti waliwo ennyimba omuntu zayimba nga wa mukwano ono alina ennyimba za mukwano ezikwata kuki ku mutima ojala bagunga mukaaga abantu tibagala Kalo bamwagala nnyo nnyo ffe gyetubeera wali abantu bebagalira mu silent kati nga Kalo alina abantu bangi betusanga nga bamufiirako nze mbeera nakawuka oyinza okugamba nti ye queen weeru ekyalo kyonna kimwagala okamala so respect. Alright, so bali nnyo kabaka katudde microphone wa Martha Mukisa Saidi Wanyeri ono omuwala omulaba okyali mu baby class oba bonna bali bayonka. Yes, Martha. Karaja closer nnyo but I was also in school. But I think tunalinga mu high school yange. Mwenna mwali mu ssomero. No. Music ono kuba kanange nina bwe natandikira bempulira bagamba ndabika nakola ki natandika dda naye music ono oba omwagala oluusi omutandika ddala ng'oli ki at a very young age. Otherwise gye baliko basebu ne bannyabo tusanyusa okubalaba olunaku olwaleero. Buli omu muwulidde agamba ali wano ku lwa Carol because they're friends with Carol. I'm also friends with Carol. I shouldn't say, oh my God, it's the tightest friendship ever. Naye Zenaja mu music industry, no? Naye Carol was one of the people I used to talk to. Naye nga tandabanga ti oba ichali muto kuye oba anything. Ngambulira challenges, nambulira kiki ekigenda maaso mu bulamu bwe planning ki. Ngolabira ddala muntu afaayo kukyakola ki kukyakola. So Carol njagala okutegeeza nti oli kyakulabirako erifa abayimbi abazze nga batukulaba n'abo abakulu ababaddewo ebbanga lyonna. Era nze Haji nange yali sponsor wange wa concert yange
but the time we were talking about my concert, had already aina ekirowoozo ekyo to make for your concert, but you could see nti achietegekera, planning. So everyone who is here, I've seen very many people who are here, but I'm sure they're here because of love. I've seen a buzz, I've seen very many artists, I've seen abatukolera mawulire because of the love. So I want you to know that you're loved. Ate juzi nakusindikira message nkugamba mukame ekintu kyaba settings gotosobola kizaawa mabega. Already awe yateeka nti 6th Caro agenda kola concert. So mumbera yonna e concert tugenda gibeeramu egenda kutambula bulungi. So mujje muwagire Caro, muyimbi mulungi, tumwagala, and she's blessed. And I know moving on. Buli muyimbi omukyala yeetaaga kino. You need to get into the concert so that you grow to another step. So Caro mwagaliza ku growinga na n'abayimbi abalala. King Sir has grown for a lifetime. I have also grown era kati evolving ajagala kugenda mu bintu bipya. So Caro, we wish you well on your maiden concert. Mwewale kujja tusanyisa okulaba papa obamukubireko ku bugalo. Thank you so much. Thank you so much, Martha Mukisa. Twaniriza omukulu Eddie Yawe ne Mami Catherine Kusasira. Bonna babaddeko part of the journey of Caro Nantongo. So it makes great sense wabiranga basazeo bajje ku press conference. Ate nga be bamu ku bayimbi bojja okulaba ku stage ennaku z'omwezi nga 6 wano ku Hotel Africana n'ennaku z'omwezi nga 8 ku Maria Flow e Masaka. Okay, akaseera kano njagala kwaniriza tujja kuddayoko eri mikwano gya Caro Nantongo, manyi bangi nnyo naye akaseera kano mbadde njagala njanirize representative wa KT Events and Beyond, Uncle Eddie Sendi, ajje atubuulire enteekateeka especially ya record label n'ekivvulu kino kyennyini. Uncle Eddie, tukwaniriza sebo. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo, njagala kusooka kwaniriza media houses zonna eziriwo. Njagala okwaniriza abayimbi mwenna abazze ne mulaga solidarity. Ebimu ku ngeri gy'omanyamu obulungi bw'omuntu y'embeera ebeerawo nga waali. Kwegabbanna bamuwa support ng'akola omulimu gwe gumu nabo, support gye bamuwa akukaba akabonero akalaga obulungi bwe. Mbadde sibeeranko ku press conference yonna ne ndaba ku Eddie Yawe. It is the first press conference y'omuyimbi kwensoso omulaba. Big up on yourself, my namesake. Thank you for making time out for Caro. Njagala manya gange nze Edward Sendi, olw'okuba nyambala enkofiira nnyingi wano nyimiriddewo ng'omwogezi wa KT Events and Beyond. Njagala kubategeeza nti ebbanga ddene KT ezze ekola events ez'enjawulo, naye nga KT Events ebere promoting abayimbi balala, Winnie, the list is endless, bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ekiri ku concert yenu, Caro muyimbi ali signed to KT Events. So ono muyimbi waffe, si muyimbi wa record label ndala oba si independent musician nga bw'olaba nti si Eddie Kenzo nti wa big talent ate KT Events neemutegeka, si Winnie Nwagi nti wa Swangs KT Events neemutegeka. Caro muyimbi wa KT Events. So kuluno tutegese our own, and olaba tukabira mubikire naye atona akutukidde mu ngalo. So muteeka okumanya nti
buli kimu ekisoboka okukolebwa okumakinga sure nti concert ebeera nnungi tugenda kukikola okumakinga Carol's maiden concert a success.